Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mbanirizaako ku Extradigest mugoba nsonga amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba. It's a beautiful day era nga akadde kano tukyaliddeko omukyala oba omwana ow'obuwala amanyiddwa nga Nakimbugwe Yudaya nga abadde mitala w'amayanja mu kyombo kya Buwarabu Saudi Arabia ng'akuba ekyeyo. Tumukyaliddeko tulabe how far with her project, atambuza atya, atubulire story ye ey'okubanga asinzidde ebunaayira oba emitala w'amayanja n'asobola okubanga akola ssente neyeetusaako such a project. Of course tuze twogera ntubagamba nti many out there bagala to tell their success story naye nga of course at times time etulemesa wano ne wali. So tugenda kuba tutunuulira omukyalo ono ne project yeno ate nga still in this project tuli ne ba UNESCO contractors and great finishers be bali mu kuddukanya ekintu kino, but we wanted to know mukyalo ono mukyala Nakimbugwe akikoza atya, atuusa atya wano naye nga jjukira Extradigest mugoba nsonga ekola ne Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF zone SF12 omwaliro gwokubiri. Muwonge Ibrahim yali mu kintu awo mu office, mwami agumidde akatidde musajja wabuvunaanyizibwa bumusangamu mugamba Ibrahim yansindisa wano bano bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa buli kimu kitambula bulungi ate nga yo Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi obuuza Tiger, trainer Tiger yakirimu batendeka ba baristas buli kimu nekitambula bulungi nnyo. Nkwanirizaako ku show oli otya ojja kusitulako ku ddoboozi buuza ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyuse nnyo okuba okundaba. Yesebo bakuyitaani bamta Nakimbugwe Yudaya. Okay, tulina omukyala Nakimbugwe Yudaya abantu babakazaako erinnya lya kadaama. Yesebo Ekigambo kadaama kitegeeza ki? Ekigambo kadaama kitegeeza obukozi. Kiri mu lulimi ki? Kiri mu lulimi Oluwarabu. Omuwarabu akipronouncing atya? Naye bwaki wakipronouncing kadaama? Kadaama. Waliyo n'eddala lye bayita shagala naye bonna Bawarabu. Waliwo shagala ne kadaama. Bigambo bya Luwarabu bitegeeza omukozi. Kitegeeza tebivvoola tebityoboola. Wow, that's very good. Shagala yaliwa? Shagala naye kitegeeza mukozi. Bonna babeera bakozi. Bigambo bya Bawarabu. Bigambo bya Luwarabu. Thank you so much. Nakimbugwe Yudaya oyina emyaka emeka? Nina emyaka 25. 25 years. Abadde ku kyeyo yakomyewo e Kampala, yakomyewo mu Uganda wootulabira wano era nga tuli ku nnyumba ye, tuli ku project ye. Bingi ebigenda mu maaso wano bye tugenda okubanga tubannyonnyola. Njagala tutandike ne issue ya ogenda otya ku kyeyo. Ye lwaki wagenda ku kyeyo? Tutandikira awo. Nagenda ku kyeyo nga nina ekirubirira kyange. Era kyekino waneeno kyentuuseeko nagenda ne emu yange nenjiteekamu amaanyi nnyo nensobola okubeera nga ntuuse waneeno. That's very good. Nayitira mu kampani bagiyita HAM mwe nayitira. Esebo. Wagenda mwaka ki okuba ekyeyo? Nagenda 2017. 2017. Yes. Bw'ova wano wamanya ky'ogenza okukola specifically nti ngenze kola guno mulimu? Yesebo nakimanya. Bagamba ogenda kukola mulimu ki? Bangamba ngenda kukola mu nnyumba. Ogenda kukola mu nnyumba? Yesebo. 2017 noteekateeka n'ogenda. Yesebo. Tewafunamuko okutya kwonna oba kwennyamira ne bino ebyogerwa ku baana oba abantu baffeeyo nti babatulugunya bababonyaabonya bamu babatta? Tewafunamu kwennyamira kwonna n'okutya kwonna? Saafunamu kutya kwonna kuba nali nina ekigenderera nga nteeka okukimaliriza. Yesebo. So bw'otuuka watuukira wa? Sokola tunuulira ennyonyi eno. Gwali mulundi gwa gusoose okulinnya ennyonyi? Yesebo gwali mulundi gwange ogusoose. Wagenda na nnyonyi ki? Nagenda ne Dubai Emirates. Fly Dubai. Fly Dubai. Yakuyise etya ennyonyi?
teyampisa bubi esebo ebeera etya ennyonyi mu bbanga eyo obeera nga ali mu kyesuubo I know ala ennyonyi eri fane so bwe mutuuka watuuka misana kiro ku makya engeri gye nali owa kampani twali tuli bangi twalinga abaana 15 okay ne tutuuka then we twatuuka ku kisaawe ky'e Saudi Arabia then waliwo kampani gye twali tulina okutuukira nga bagiyita Masadra nejja mu mmotoka yaabwe netunona netupiikinga netutwala ku kampani endala eri eyo ebweru. Thank you. So bwe mutuuka wabawoko okutendekebwa okubuulirirwa okunnyonnyolwa byonna bibaawo? Yes, bwe waliwo okutendekebwa ku kampani nendo gye twava ku ham waliwo okutendekebwa okwaliwo. Yesebo n'eri ebweru waliyo okutendekebwa okwaliyo. N'otuyigirizamu ku lwabo olutinitini. Yesebo. Extradigest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa tulina omukyala Nakimbugwe Yudaya mwana wa buwala ali mu kwekulaakulanya wano era nga yakola partnership n'abajunisco contractors. Tuze tukunyonyola n'abajunisco bano sinzire Bulaaya baweereze sente zo bakuzimbira ennyumba. It is real bya ddala banyi nnyo muweereza baganda bamwe bazadde bamwe ne bannyina mmwe ne bababba naye ng'onaamusiba otya batu wajunisco boosobola omuwaabira in case waliwo ekiba kisobye oba nga musowaganye naye oluganda bajja kukalubizaamuko. Nakimbugwe bw'ova e Kampala bakubulira sente z'ogenda okufuna? Banzimbula mukama wange. Bagamba nti ogenda kufuna sente meka omwezi? Bangamba ngenda kufuna emitwalo 9. Emitwalo 9? Yes. So njagala tutunuulire omwezi gwo ogwasooka ekiyumba kyakuyisa kitya? Actually lwaki mukiyita kiyumba? Lwaki mugiyita nnyumba? Tukiyita kiyumba lwaki? Kubanga ebeera nnyumba nnene. Bagagga. Naliko eyo Sharija nendaba ennyumba nga zinene nnyo. So obunene bw'ennyumba kyova muziyita nti ebiyumba. Okay. Katya olulimi lwa kiyayiya ebiyumba. So ekiyumba oba ennyumba yakuyisa etya omwezi ogwasooka? Omwezi ogwasooka teyampisa bubi kuba engeri gye twali nali mu family nga y'abantu batini nnyo bantu nga 5. Wow. Ate nga bonna bakulu nga siina mwana mutono omu. Ate nga bonna bakula. Nga bafuluma ne bagenda ne bakomawo nga ku musaawa 8. Ng'osigalawo weka? Nga nsigalawo nzekka. Bakwesiga batya n'ennyumba yaabwe? Banneesiga bagenda n'ebweru ne banneesiga n'ensigalawo awo. Bafulumanga ne mu ggwanga ne beeyongerayo? Yes. Wow, that is very good. Ne bandekawo nga mbakuumira amaka gaabwe. Tulina kye tuwulira nti babajjako passport. Bituufu bazibajjako? Yesebo kituufu bazitujjako. Lwaki? Kuba abaana abamu basobola okudduka. Basobola okudduka mu kampani. Nekyala era kibeera kikuyambako obeera tomanya ne wajja ogenda okuddukira. Naye nga kibeera kikuyambako okubeera obutamanya oyinza okupaala lwakuba olabyeyo abaana abalala eyo n'otambula n'ogenda. Naye kikuyambako okubeera nga bakuuma passport yo oleme kuvaawo. Njagala tunuulire ku byogerwa nti abantu bano babatuntuza bababonyaabonya they are violent. Ekituufu kiri ki? Ekituufu kiri nti ababi gye bali n'abalungi gye bali. Yesebo. Thank you. Tutunuulire ekintu kya ssente kino wakikola otya? Abamu bwe bakola essente baziweereza e Kampala, abamu baziteeka ku akawunti, gwe zizo wakikola otya? Kati ffe nga ab'Amasadra, kampani y'Amasadra okuva ebweru yali yatugulawo buli mwana kinoomu nga yamugulawo akawunti ye. Ng'eriwo akawunti ye Saudi? Ng'eri Saudi. Ng'era batuwa ATM zaffe ng'era kampani yetusasula. Nga gye tubeera tugenza okukola nga si babeera batulinako obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa abeera batulinako be ba kampani. Era ekibaawo kyonna kyonna bakubira kampani bagamba omwana yadduse oba omwana ali bwati ne bwati. Yesebo. Kati aba kampani be babadde nga batusasula. Okuva eri mu Saudi Arabia. Okuva mu Saudi Arabia. Kampani eyo bagiyita Masadra. Yesebo. Thank you. So ebimu ku byakutwala okuba ekyeyo byali kiki ddala? Wayagala wali obonaabona e Kampala wanoonya emirimu ne gibula, kiki ddala ekyakutwala okuba ekyeyo?
ekyantwala okuba ekyeyo naye nina ebintu byange byenjagala okukola ng'omuntu nga wenkirabako ngamba njagala nkole ekintu kino so nenkyeteekamu muli munda nengamba nteeka okikola. Bintu ki ebyo bye wawuliranga nga nti oyagala okole ebyakusikiriza ogenda okuba ekyeyo? Nga njagala nzimbe ku nnyumba ng'eno. Wow, that's very good. Njagala nvuge ku mmotoka. Njagala nfune ku nnyumba z'abapangisa nga ntekamu abapangisa bange. Ofune ssente. Nfune ssente. Okay. Yes. So ebirooto ebyo byonna kuvuga mmotoka, kuzimba amakaago n'ennyumba z'abapangisa. So fa bimeka bye wakatuukiriza? So fa byenakatuukirizaako nzimbyeko ennyumba nengulayo ne ploti endala. Nogulayo ne ploti endala? Ne ng'ovudde ku eno. Okay. Yes. Thank you. Kati tunjagala tutunuulire wano. Wano wagulawo mwaka ki? Ploti eno wagigula mwaka ki? Because bwe mbadde mbuuza mundaze nti eno boys quarter wano ogenda kuzimbawo main house. Yes, amakaago. Yes, so wano wagulawo mwaka ki? Nagulawo 2018. 2018. Yes. Okay. So notandika mwaka ki okulaakulanya okuzimba ennyumba ogizimbye wagitandika mwaka ki? Ennyumba eno ngitandise 2020. Wagitandika mwaka guwedde. Yes. Thank you. Tuli ku Extradigest mugoba nsonga tuli ne Nakimbugwe Yudaya abadde Saudi Arabia mu kyombo kya Buwarabu ng'akuba kyeyo ng'ayiiya ng'atoba ng'akola asobole okuba ng'atuukiriza ebirooto bye omuli okuba n'amaka omuli okuzimba ennyumba z'abapangisa nga kwotadde n'okuvuga emmotoka of her choice era ng'emu ku birooto bye so far so good. Wano we tuli kino ekibangirizi kigenda mu main house eno boys quarter era plot ye kati eri yaweddeyo asigaza ekibangirizi kino kudda eri maaso paka eri across eri yonna. So we tuli olunaku olwaleero luno njagala tutunuulire bano abali mu kuzimbira kampani ya Junisco. Yes. Aba Junisco bano obategeera ddi obategeera otya wabamanya otya era lwaki wavaayo n'obeesigisa ssente zo? Mwami Bla kampani eno nagirabira ku page yo eya WOLOKOSO kwe nagirabira nensalawo mbeesige nembeera nga communicatinga nabo nga njogera nabo nga bampa ku magezi oluvannyuma ennyo nembeesigira ddala nengamba kansooke mbaweeyo obukadde 3 ne babalagirira poloti yange gyeri nembawa amafuta 25 ne balyoka bajja ku poloti yange ne balaba ne mbabuulira ekyange kyenjagala kati we mbabuulira ekyange kyenjagala ne bampa ku magezi ne bagamba ennyumba eno kubanze engeri gye nali mbawaddemu engeri gye nabawaddemu ekifaananyi ky'ennyumba yange obasigira ekifaananyi ky'oyagala ekifaananyi kyenjagala ne bannyongeramu ne baŋŋamba muno ekiyungu kibeere munda waki ozimba ekiyungu ekyewabweru awo omulembe mukadde ogwo ne mbeesiga then ne bankolera kye nali njagala ne bandagirira engeri gyo kikolamu ne bajja ne banyambako. So far wasooka n'obawe miliyoni 3. Yes. Mu kulaba okuko miliyoni zino 3 ze bawaweereza walabanga nnyingi oba ntono nnyo obanga waziraba otya? Nalabanga entini. Lwaki? Nalabanga entini nga yensonga lwaki nze natandisa okwesigira ddala omuntu nanti natandika mpola mpola in case of anything. In case of anything. Bwe nti natandika nembaweze miliyoni 3 okutandika nazo ne bankola n'ensiima ng'omuntu. Yes. Tuli ku Extradigest mugoba nsonga tukola ne Dina Farm basangibwa Kololao batunda food supplements batunda fertilizers batunda ebizigo eby'abaami n'abakyala nga kwotadde immune boosters ezakabi. Aba Dina Farm bakubire ku namba za simu oba weetuukirewo buli kimu kitambule bulungi ate nga ggwe ali eyayagala okugenda okukuba ekyeyo okulaakula nenga omukyalo ono oba ng'omwana w'obuwala ono kubira omulanga kwatagana ne Almeredian Ventures Limited abasangibwa Entinda bakutwala kukuba kyeyo kata
only in Kata nchidam Almeradian Ventures Limited egenda kutwala kuba kyeyo ekata. So omukulu Steven yakirimu boss CEO era bw'okuba essimu abakyala bazikwata waliwo n'abami abajo zikwata bakunyonyole emirimu egiriwo n'enkola etambula etya buli kimu kitambule bulungi nnyo. Lwaki wasooka kuzimba boys quarter then olyoka ozimba main house? Nasooka okuzimba boys quarter eno nga ninayo baganda bange. Wow. Nga nayo baganda bange nga nsobola okubeera nga mbagamba basigira babeeramu nga nange wontitenkanya tusobola okubeera nga tufunawa ewanene nga tuzimba ekintu ekinene. Thank you. Abajunisco bano obasanze otya, enkola yaabwe eri etya, ebintu babikola batya? Abajunisco mbasanze ng'enkola yaabwe sembi, enkola yaabwe nga nnungi nnyo ddala, era ng'osobola obbeesiga kyoyagala kye bakolera. Okay, that's good. Kyobeera toyagala era bakwebuuzaako ne bakugamba kino bwekiti kikyusa mbooti. Era kyobeera oyagadde ku mutima gwo kyobeera okola. Tebakaka kintu, tebakukaka, wabula bakuyambako n'okuwa ku magezi. Yesebo. Okay. Thank you. Tugenda kuba twetwamu kati nnyo tufuna abajunisco tuwayemuko nabo tubasanzeewo ku site wano. But before nga tunafuna abajunisco ninayo obubuuzo bwo bulinga 2-3. Abaana ab'obuwala abali e Uganda n'abali ku kyeyo abaali agadde okutuuka ku birooto bwe biti n'okutuukiririza ebiruubirirwa byabwe bwe biti oyinza bbawa bubaka ki, oyinza bagamba otya? Obubaka bwe nnyinza okubawa ekisookera ddala empisa, ekyokubiri okubeera nga teweefuula nnyo amanyi nnyo, ekyokusatu n'okukola, ekyokuna golo yo giteeke ku bwongo obwo, giteeke mu maaso go nga buli kaseera obeera ng'ogirowoozaako ojja kituukako. Yesebo. Mu nteekateeka zino munda mpulira bino ebintu byonna oli mu byogera siwulira mu nteekateeka ya musajja. Omusajja naye muteekateeka sebo. Tonafuna musajja? Nina musajja. Olina musajja? Yes sebo. Oh, that is very good. Wasoma paka kyenkana ki? Nasoma paka senior 5. Senior 5. Yes sebo. Olina enteekateeka eddayo okusoma? Nina enteekateeka eddayo okusoma. Okay. Oluubirirwa kuddayo, kiruubirirwa kye ky'okuddayo okusoma kyaki? Kubanga abamu bye basoma okufuna gw'obirina. Nino njagala nkuguke mu kumanya mu kwongera okutegeera kwange kuba w'osoma okutegeerako kweyongerako nnyo mu bya bizinensi ng'ebyo okubeera nga kuba obeera nga towasoma ebya bizinensi obeera obiteekako omuntu omulala naye ate nze njagala mbeere nga nze abikwatiramu. So y'ensonga lwaki nina okuddayo n'ensoma. Yesebo. Olina enteekateeka eddayo okuba ekyeyo Saudi Arabia, Oman oba Dubai oba Bahrain oba Qatar? Sina nteekateeka. Lwaki? Ku bino bye nnina kungenda okulwanira nsobola okubeera nga nfuna ate ku birooto byange ebirala ebiddako. Okay, kale, that is it. Mchalo bamuyise Nakimbugwe Yudaya. Eno site ye abadde akuba kyeyo Saudi Arabia naye nga kati yakomyewo Kampala ali mu kwekulaakulanya okuzimba ennyumba ez'abapangisa nga kulina amaka ge era nga bino byonna bikola ne kampani ya Junisco. Contractors and great finishers bakola nabo okulaba nga bagusa ensonga eno yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti Extradigest mugoba nsonga tutunulira abakola amawulire, tutunulira ensonga ezikola amawulire, tutunulira ensonga ez'obyokwekulaakulanya nga kwotadde ne other aspects of life. So nywerera wano buli kimu kitambule bulungi. Twegatiddwako aba Junisco contractors and great finishers. Ibrahim gemanya gange tuli ku show esinga okulabwa ku online mu nsi yonna buli awatuka internet. That is Extradigest mugoba nsonga era nga akadde kano tuli wano mu Kampala mu ggwanga Uganda. Tuli ne Junisco contractors and great finishers
okuli Engineer Farouk Sekabira ne Engineer Ivan Aswa between abo olunaku olwaleero era nga project eno gye tuliko ya mwana muwala oba omukyala amanyiddwa nga Yudaya Nakimbugwe Munnayuganda abadde ku kyeyo mu kyombo kya Buwarabu naye nga currently kati yakomyewo Kampala yalaba aba UNESCO ku page yaffe oba ku channel yaffe ya YouTube n'akopolola enamba n'atandika okuwuliziganya nabo okukakana nga here we are tebamuleese ku nnyumba etali yiye nga ebintu ebigenda maaso ensangi zino mubeere Bulaya ku kyeyo omunaakukubira ebifaananyi ng'ennyumba si yiyo otuuka ku ground ng'osangamu abaana bazannya ng'abaana bagamba wano waffe waliwo n'obugaali bw'abaana n'ebyesuubo naye nga tozaalangako obanga bwe waba bazaddako abaana bo tebafaanana abo so wano we tuli bano bali legit real and authentic tukwanirizaako Engineer Farouk say hello to the world because Extradigest Mugobansonga is the world. Yes, abalabi ba Extradigest Mugobansonga banange tubebaza okwekumira ku mukutu atanako nako gendo onyiga akadde subscribe ogiteo olaikinge ensonga ejja tukola bulungi kubanga egenda kubeera nga yongera okubeera nga expanding omukutu guno ate gutuukije gubadde tegunnatuuka naye nga tubebaza nnyo ffe nga aba UNESCO contractors okwekumira ku mukutu ne bakasitoma baffe mwenna abali eyo namwe munnaye tubebaza okubeera nga mutuwagidde mu ngeri emu oba endala. Thank you. Tulina Engineer Ivan nja musaba abuze ku bannayuganda abawangalire Uganda n'emitala amayanja abalaba omukutu guno tukwanirizaako buuza ku balabi baffe abalungi abatulaba tubaniriza ku mukutu guno Mugobansonga Extradigest. Thank you. Abali ebweru n'abali e Uganda tubasaba kintu kimu mukoona akadde mulaikinge ate mubulireko ne ku bannammwe tulaba ate n'osirika busirisi bulirako ne ku pass on the information to the next person waliwo abantu benalabye abakola services zetwagala banaye tubasaba mukole ekintu ekyo toyanza nnyo toyanzege information buli wagisharinga oba ne bootaasizza in the due course bangi abali mu kuferebwa bangi abanyagiddwa abantu wano ku ground but bwokeera ku makya oli mu mitala w'amayanja okuba kyeyo ng'onoonya abantu abatuufu oteeka okufuna abantu nga olinaawo okubajja singa biba bisobye nkiddamu olina okufuna abantu ng'olinawo n'abajja singa biba bisobye. Engineer Farouk, straight out to the point, mbadde nyumyamu n'omukyala on camera mukyala Nakimbugwe nyini site eno abadde ku kyeyo yabalaba ku mukutu n'abakontaktinga ne mutandika okukola yatandika ne miliyoni 3. Tulina emu ku bitulemesezza okuzimba abamu banywanyi baffe abatulaba yendowooza egamba nti sooka okuŋŋaanya miliyoni ziwere 5, 10, 3, 6 oba 2. Ono omukyala yatandika ne miliyoni 3 n'azibaweereza nga tabalabangako naye nga muwogera tutandikiraawo. Ekituufu kakati ndowooza kantandikire emabega gye tuze tugamba abantu tulina fee gye tutera okusaba ya $20 ebiseera ebisinga omuntu inspection consultation sente ezo za site survey kuva Kampala nojja wano ku mutala katadde tinoyita mweyo n'enfuufu n'amafuta go nojja wano naye kakati of course omuntu oyo aba alina okupawalinga ekintu ekyo ne tujja ne tukola site survey ne tulaba tumbuuza ennyumba oyagala kikula ky'okusinziira ku ttaka lye nti ennyumba njagala efaanana bweti kakati omuntu buli lwakwempawalinga n'akutrustinga n'akasente akatono $25 waawo nyingi naye buntu buli wakwempawalinga nojja era agambye yazibaweereza ne muvugirawo ne mujja ku ground ne mukola the needful ne tukola the needful kakati buli omuntu wakuwezo sente n'akutrustinga n'alaba ng'entono ennyo toziridde n'agamba okay oba oli awo ne zino nazo n'osobola ozikola ki kakati bwe tujja wano tukutandisa ku quotation kye tuyita embalirira the BOQ bills of quantities ne tugamba nti omusingi gugenda kumalako miliyoni 3 kakati mbongo n'okiriikinga nti miliyoni 3 kitegeeza nja kulaba omusingi gwange nga guli well laid ne tugamba nti okuva ku musingi mpaka ku wall plate ogenda kwetaaga endala kale nga 3 era n'omanya nti kakati nakyo kigendagira kakati buli we tuba nga tu reflectinga ku ekyo kye tugambye
oba ekiri mu quotation yo naye wennyini oddamu amaanyi era nkakasa omusingi ogwo omukyalo ono kwayimiridde so n'olw'ensonga eyo ibula ngenda kusinziira ku nsonga eyo nga neetonda tulina bakasitoma baffe abamu solo mugambo waye facilitate entambula tujje ku site tukolere ensonga ya site 7 ebirala omuntu omu na hesitating mulana nagamba reading ngenda kuwa omulimu aleka kati ezo nsaba zaki naye omulimu tonna gukola ki tonna gumpa simanyi obanze enseera nnyo bandi walaisi nnyo kubanga onogumpa kubanga bangi nnyo abalinganza bakola omulimu gukola ki nekirala njagala kutereezaamu ko bannayuganda bw'ogenda mu ddwaliro eddwaliro lyonna omusawo aba tannakukwatako buli ddwaliro lirina ssente zaayo consultation aba tannakukwatako okujjako exception eri ku emergencies nti omuntu agudde kabenje ali mu bleedinga amenyese abadde kino bwati ochegeera naye bino bakusabirawo essente andi teri muntu ayinza kubeera against consultation fee bannayuganda ensi yakula ensi edduka nti omuntu bwakera ku makya naga nti consultation fee sente ya consultation eno ekola ebintu bingi gwe bye batasobola kunnyonnyola tuzisasula mu malwaliro tuzisasula wangi nnyo otegeera ne ku masomero oba otwala omwana bo tebagiyita consultation fee balina bwe baziyita zize sente ze tusasula ez'abaana okukola interview nti era bwagwa interview it is non-refundable ne weri baddwaliro omusawo nakebera n'agamba ago olina just fatigue ddayo ewaka kola kino era tazikuddiza so ensonga eyo yongera ogikkaatirizeeko engineer ensonga eyo njagala ogikkaatiriza kituufu tulina abatugamba nti bakuba essimu naga koza amabaati gasenemeka amabaati ago oba ogamaliriza kakati senemeka n'ayagala quotation ogikolere ku simu there and then olumu n'omugamba mukama wange tujja kuddira lwaki olumu toba nabudde wabakubidde essimu olumu n'obufuna ate abamu n'akuweereza ku WhatsApp ku simu thank you kakati bwakuweereza WhatsApp olumu n'omugamba ngenda kuddamu n'odireyinga nejjukira waliwo Ivan eyasasudde kakati I can't go with you atanampaayo yes nja kukubalira with time with sympathy ngambe okay this is Junisco katubabaliremu naye sigenda kusonsowaza nga Ivan yakoze ki eyasasudde so we have this delay etera okujjawo omuntu omunayomba nyonyonyo because alaba mbu tomufuddeeko naye eretebwa bigwa tebiraze ate n'olumu nti oba tosasudde ndire yinze kubanga tonnakola ki so otambulira ku ngombo ya first come first serve thank you so much esebo so mu mbeera eyo omukyalo ono mwe yayita naye kakati tulaba nti ekituufu ekkula omanyi essanyu ly'abo abaana waba agenze eri nga talina kantu najja ekampala yamugamba twaggulira ettaka ate najja ng'asanze ekizimbe ebiseera ebisinga basanyuka so engineer before we look at the quantity of everything ne plans njagala tusooka tujjawo kino omukyalo yatandika obbaweereza essente ng'ali Bulaaya nga tabalabanga atatumanyi natumanya yatulaba ku naweereza essente ne mutandika okukola ennyumba agisanze ku level ki kati ennyumba eno agisanze twamala okomerera okay nti yaweereza miliyoni ze kankyogere nti yaweereza miliyoni 3 ogwasooka okusinziira ku nga bwe yali n'ekirala omuntu ayinza okugamba lwaki omusingi gwoyo gwa ssente entono oba lwaki agambye nti okuva ku wall plate amanyi okuva ku musingi mpaka ku wall plate waliwo miliyoni 6 waliwo miliyoni 6 lwa nsonga amatafaali gaagali singa kamera badde esobola ogatunulako gaagali amatafaali ago ga siringi mitwalo 16 nga motoka si yegaleese nga gwagenda ogesombera mutwe ku mutwe mitwalo 16 amatafaali 10 kitegeeza mitwalo 16 kitegeeza etafaali lya 16 wow yes wow kakati emotoka webegaleese nga ajjuliza abirige nagamba wayireeta omunaye emotoka ya mitwalo 2 naye ebiseera ebisinga kituyamba nti material omugulawa okay kati ene katadde lole y'omusenyu ya 1000 ya mitwalo 10 okay so ogenda okulaba nti site survey gye twogeddeko etuyamba okumanya nti essente z'ogenda okukozesa amatafaali go ga ssente mmeka kituyamba okumanya bills of quantities zigenda kumalako kyenkana ki okay so kakati ebbanga lezimala nga za layisi era nabe quotation ogenda funa nga nsamusamu bwe tutuuka n'ogamba nti yalazimba mutundwe ettafaali ly'emutundwe teriyinza kuba lya 16 oyinza n'okwesanga lya 3 mwaka 5 beeyi y'ebizimbisibwa okusinziira ku kifo. Thank you.
So yaweereza sente ne mutandika okukola ennyumba agisanze mu mazo gisereka. Asanze tumaze okusereka. Thank you. Njagala tutunulye kino nja kukibuuza Engineer Ivan. Yes, please. Lwaki ploti eno nnene naye lwaki mwasooka mu boys quarter? Okay, webale nnyo mukulu Ibra. Ene nyumba si boys quarter. Ene nyumba ya 2 bedroom. Erimu na kayungu, erimu ne living room wakati, eriko na kashedi mu maaso wano. Ensonga lwaki yazimba akayumba kana katono nti okusinzirira ku nfuna ye ke yasobola. Yes, ke yasobola ate aina ne plan mu maaso nti kana akayumba yazimba nti katono omuntu asobola okujja n'akapangisa nga yafunyemu ku sente n'azimba ewalala. Naye kirala aina plan nti waneeno asobola okuteekawo boys quarters endala nga wakulaakulana mpola mpola. Okay. Yes, please. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege. Tukola ne Sankago Shipping Company ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF zone SF12 basabaze mali from China to Mombasa in only 18 days. Bekwata buli kimu kitambule bulungi. Ate nga yo Roast Coffee Academy Tiger au ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi atendeka ba baristas. Ate nga ne Kampala mwabatasobola genda batendekera mu kyombo kya Bwarabu agenda batendekera enajja nankumbi ku Sterawo wakati wa Chacha ba Advent ne Nyondo Club ojo kubanga omusanga. Batunda coffee machines, ba servicing coffee machines at the same time baina ne coffee machines za haya. Now aina omukolo osobola ba hayaringa ne bajja ne bakola coffee owakabi omukolo. Tutambudde ne Junisco contractors and bed finishers basangibwa na lukolongo ku kizimbe kya Makanga betulirabo mu nsonga za construction, real estate, development and management. Ingina Faruk, soka tutunulire project yeno. Who chose this plan? Kakati nyumba eno ekituufu mu byonna terina pulaani. Lwaki ya muntu mufuna mpola kubanga n'ekirala ne tuba tunuulidde ettaka lye ali ndowooza oba 7 ku 7-8 something. So kakati n'ekirala project gy'ayali ayagala nga ntono n'agamba musoke munzimbire gye nsobola oba okubeeramu. Kakati ennyumba eno bw'oba ogitunuulidde eyina ebisenge 2 ebisulwamu nga Engineer Ivan bw'atugambye eyina n'eddiiro nti omukyalo ono asobola okujjanaga nti master bedroom yange mwensuze eri waba azadde ku baana mu bajja okukola obulamu butandike. Ti poloti eno nga bwe yagigula tetwagamba ndaba yonna poloti katuteeke wakati twasala otuteeke na ayinza ozimba emizigo gy'abapangisa ng'ekirooto kye bwe kiri ayinza okera ku nkyanaga akanziba wano oguyumba gwange gugomola gaggadde ate oguliba ogw'obukadde. Naye sofa yasalawo n'agamba munkolere ebisenge 2 bye nnaasula ebyokusulamu then munkoleremu n'eddiiro. So kati ne tumuwa designation bwete. However nti yeye ina designation ye ng'agamba nti ayagala ekiyungu oba kasitowa kabeere wano mu shedi. Genda okubalaba nga mutuufu it is out of fashion. Kyagwako ne tugamba ennyumba newankubadde ntono oba etya lwaki ekiyungu tetukisitula ne tukiteeka mu nju. So kati ennyumba eno buli kimu it is self-contained. Ekinaabiro mwe kiri ekiyungu mwe kiri. So nga bwe tunaagiraba munda bweti bweri well stated nga nnyiniyo bwe yali ajagala tetwava ku pulaani ye wabula twayongera kuwabula okusinziira ku ekyo kyetwalaba kati abali mu field. Abasinga babategeerera ku biodigesters. Muine enteekateeka gye mwamukoleddeyo ya septic biodigester? Tugirina kakati bulijjo tunnyonnyola abantu nti bwe tuba nga tukuzimbidde ennyumba right from the foundation tulina okuwa biodigester oba septic tank eno nga yabwereere kakule. So ekinnya kye kino nga bulijjo tubannyonnyola tugamba nti 12 ku 5 ogenda kubeera nga already eno space ekumala okubeera nga akola ki ng'afuna biodigester ye. Bwe tuba tunuulidde ekinabiro kye kiri awo ku nsonda eno kakati drainage ajja kutambula mpola mpola ajje wano. So ono package kitegeeza kino yafuna kyabwerere. Wano we tuli tugambe nti sofa yagenda okubeera ebulaya nga yakafulumya miliyoni 11 ti roofing yamutwalako miliyoni 5 nno nga tutaddeko n'akagalama munda okuba akatimba ceiling. So kakati n'okuzimba kuno ne kimutwalako miliyoni 11. Kakati ne tumugamba biodigester naye tugenda gikuwa by tomorrow kakasa tujja kuba tumaze omusetingira kubanga plastering yatambula esebo. Okay. So ekitegeeza eno yaweddeyo
kakati nga bwe tulaba oluwanyi of course ekisasi kyetwalekayo ne tugamba katumulekereyo fuuti nga 5 mwaleseyo fuuti 5 yes fuuti 5 nti ne waba agambe nti kazimbe ekisenge ekyekikomera yesale ku bapangisa asigala yeeyagala mu mbeera eyo ssebo. Kale kati tugende munda tulabe interior eryetya. Tuli ne ba UNESCO contractors and great finishers, tuli ku Extradigest mugoba nsonga. Eno project ya mukyala oba omwana w'obuwala abadde akuba ekyeyo Saudi Arabia. Era nga omukyala ono ekyeyo akikubye n'aweereza ssente aba UNESCO buli kimu ne batandika okuba nga bakimukwasaganyiza bulungi nnyo. Tobeere bweru eyo n'oweereza ssente bazaddebo bajja zibba noba ssente bazaddebo ssente either zeetere mu banka osobole okuba nga you have control over your money. Kino jasigala nga nkigamba abaana b'obuwala n'abobulenzi abakuba ekyeyo. Ssente temuziteresa baŋŋanda, ssente temuziteresa mikwano, ssente temuziteresa bamaama bammwe bajja kubabba. Ate mugende ku poliisi ate bakugambe maama w'omusibye naye ng'ate maama w'omubbi yabba ati awava okuzimba baganda wabalala bagande osibye maama ate nga maama yabba boyfriend namulabye gadduka emisinde wano wetuli already muli mu finishing stages, muli mu final touches. Tunyonyolemuko wano ya Faruk kakati nga bwe tugamba bulijjo nti ssente y'omukyalo ono yaweereza ng'ali bweru yakoma ku stage yaki y'okuzimba paka ku roof. Kakati bwajja of course twali tulina omubalira amasannyalaze pipe work then tumubalire n'emyango lwaki emyango egyo tugibala nti moto olumu kwesetingira plaster level kwebegenda okusetingira so ne tumubalira emyango egyo ne tugimuteeramu ne tumubalira na butya bw'anaakola. Kakati wano tuyimiridde lino ly'eddiiro lye nti eddiiro liri ku fuuti 12 Ivan ku 10 na mmeka diri wano zino ziri fuuti 2 wano ziri fuuti 12 so kakati ogenda otitunamu ng'eddiiro eryo limumala bumazi so kakati ne ekiri kye twagambe otudde mu ddiiro tewali nsonga lwaki atoyita mu ddiiro ku mugenyi ogende mu sitoo gy'emmere omuwe ne tugamba akatudizayininga wane effumbiro ng'omuntu bw'aliraba nti omuntu bw'abeera wano n'ekiyungu kye this is an open kitchen omuntu n'abeera mu ddiiro aba akulaba yes katono it is so mean naye kamala kubanga kali fashionable so kakati this is the worktop yetugenda okumutera wano tusuubirawo sinki ye then worktop eri mu fomu ya air tambuleti so kakati oluvannyuma gyattako kabinize ng'ekirooto kye bwe kinaabeera naye nga bwatyo bwali. Kakati oluvannyuma tulina ekisenge kino kyeky'abaana kikyali under construction bakakiteeka mu konesi so kati kino kyekijja okuba eky'abaana oba guest room okusinziira nga yekyana abakoze ki kyana abayagadde setting eyo naye nayo kyokiraba kinene kyetadde kiri mu fuuti 10 ku 10 obugazi bwakyo era okiraba. Yes kakati we have the master bedroom. Kakati eno master bedroom ye nene bulungi emumala nti 5x6 iye tuulako bulungi tuyina it is self-contained erinamu ekinabiro kimala kwegamba omuntu nogamba nti yes me and my family ekinabiro kimumala so ate ne tutulabira nti okusula n'engoye nakyo kibi okubeera nti amabaafu kibetoteeka wansi w'ekirani tugamba kadesigningewo simple wardrobe so this is the wardrobe section nti bwe tunajja ne tumala okugifanishinga obulungi ajja kubeera ng'ali mu very very fine house nti buli kimu kiri munda muno mu nnyumba eno nga bweri. Enyumba wano wetuuse it is a funny question and it's an awkward question but I will ask it. Yes. Enyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiiro n'effumbiro munda si bwe kiri terefu. Omukyalo n'ennyumba eno mumazeeko ssente peka wanuweeri wemusangite wanuweeri ekyamutwalako kaibad yogera plasta w'omunda. Kati nga bwe tukugambye yatuweereza mu bumpimpi yasooka n'atuwaayo miliyoni 3 n'atwongerayo 6 n'atwongerayo 3 n'agisanga nga tumaze ogisereka. Kati wano we tuli tukubye plasta w'omunda tukubye engalama tuli mu miliyoni 15 so far. Okay. Yes, please.
tumutaliddemu amasanyalaze tumaze okondutinga nebweru patiri tukubyeko ne kaplasta. Engeri Faruku, njagala oyogere ku issue y'abantu okulinda okuweza essente. A lot of millions to start such projects. Bulijjo tulubagamba nti alina akasuka kyalina taba muti. The smaller you have, kakati bwe kijje ne waffe kigenda kuwera okusinga wekinabeera ewo n'okiweza kuba ojja kubeerawo maama alwale, taata alwale, muganda walwale n'omwana alwale. Kakati otumera okulwala ssente yate ogikole ki ogiweereze naye bw'ogiweereza n'ogamba UNESCO nti ye kapoloti kange nakalabye obuuyi buli badde nsaba mugendeyo mukalabe munteereku ngaffe nga tujja oba tuyiye matiriyo mu ssente ye entono ng'ekola ki ngiyiika oba tugaye kale katutambuze mpaka woonojjira okusinziira ku bbanga ly'oba tuwadde kuba tukisobola noga nti nsindiseeko miliyoni zange mmeka 3 kati kusindika miliyoni 3 ffe tukigana okutambuza kuweza 6 kati wetuweereza 6 wogenda otuweera piriyodi eyo n'oweereza akasenteko olwedde ennyumba eba ekoze ki eba etambudde so tukubiriza abantu akatono koyina kasuule oluvannyuma lw'okukasuula kajja kuvaamu ekinene bwekiti kubanja singa yalinda 15 liwere okutuukako kale wano sofa waali singa kingi nnyo naye kakati yakajuga 3 netuzikozesa n'akajuga 3 netuzikozesa n'akajuga 5 netuzikozesa wano tugambe yakafulumya miliyoni roughly zikunukiriza entonotono nnyo kubanga finishes olumu teziba nnyangu kakati ate kiyinza okutwala esente nnyingi wabweru nga tufulumya n'atugamba engeri okusingi kwange nekuli omwangu njagalako amayinja ekikula bwekiti njagala kino omanyi finishing oyo owebweru yasinga okutwala sente lwansonga nti yo okwemola kwe kuba kungi nti njagala kopingi wano njagala mayinja wano ekivaamu sente nebeera mpitirivu so naye sofa hajja tibwati bwalise. Thank you. Tugenda kubanga tubaleka abalungi abantu before we go abaana b'e Bulaaya bano more especially ab'omu kyombo kya Buwarabu tubafaako nnyo reason being nti they work hard to survive. Yeah. They go through a lot. Yes. So far bameka boli mu kutambula na roughly bameka ogamba projects tetuweze 10 na so in Mukumi so far. Yes. Right now we have over 10. Yeah, over 10. Boli mu kutambuza. Actually mu kutambuza. Abawala bameka abalenzi bameka. Basically bawala. Abalenzi bategeese. Basically bawala. Anti kakati abalenzi zibu kye balina balina ebizibu bingi. Olumu yave Kampala nga biganye n'agende Buwarabu ayiye kasente mama w'abaana azikoze ki azirize obuvunanyizibwa bungi naye ate kitali ku mwana muwala so kakati abawala naye n'abalenzi tubakubiriza namwe muzuukuke tujja batambuzaako kubanga bwe tuba twogedde ku muntu tetuyinza lemagana. So over 10 projects ziri under construction nga z'abaana abakuba ekyero mu Buwarabu. Thank you. Very good. Abantu ba UNESCO contractors and joint finishers wano tuli tufunyeyo ennyumba emu ekolenga case study. Last time twasembayo nga tukalaga nti twali ku kyeyo you can come ne bakuzimbira ennyumba ne bakunnyonnyola engeri yokikukoleramu nagujja kukiyinza okubanga kitambula at the end of the day. So okugamba ekintu kiri kimu nkiriisa jangu okole n'aba UNESCO buli kimu kitambule bulungi nnyo. Engineer Faruku lastly nga tuwezeka obaka bw'obusembayo eri bannayuganda eri abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi abali ku kyeyo n'abo abawangaliye e Kampala nga baaleetaazeeyo services mu construction. Okay, kakati tubajjukiza nti okuzimba amayumba amanene nnyo tukyagazimba tetwagala beerabira naye twagetinga nnyo touched okusinziira enaku zino social media eyogera bingi ku baana bano abafuna empola so kyova olaba ennaku zino 201 projects kati ze twakashootinga twogera ku muntu omufuna mpola naye kalina ez'ebyuma muffe kalina eza buli ordinary kalinas era muffe semi storied house bannanga abantu ennyumba y'egaluga muginsabye nnyo naye tugambye nti ennyumba zino zitambula mpola bantu bagisabye nnyo nga bagamba twagala tugirabe ng'ewedde naye ekituufu kiri nti ennyumba y'eggaluga ekyayimiridde we twagibalagira weeri bwe tunaatambuza pulasta n'afuluma ebweru n'ebirala tujja bayita era tuddemu tugishootinge tugibalage naye sofa ennyumba y'eggaluga weeri weewo so semi-storage houses nazo zennyini tuzitambuza biodigester septic tanks bannange muzeekwate abaana beeyise abaana beefudde bagenda batiira obuwunga bwa muwogo mu tanka omwo banga tono nnyo mujje mutukubire mutugambe junisiko mukomeewo mutukole ki
mututaase naye ate nga nze nkusasuza kiramba naye tugambye bw'oba otulabye ku Extra Digest mugoba nsonga miliyoni 2 zigenda kubeera nga zitambuza omulimu gwo mpaka wegukola ki mpaka wegugwera so ng'obuzayo plumbing section okubeera nga toyo osobola okubeera nga ogikozesa so amasanyalaze muffe tugakola amasanyalaze tukuba pulani z'amayumba tukola amazi that is plumbing tukola amayumba aga buli kika tetuliko mugagga na muto omugagga omunene nnyo n'omugagga omusaamusaamu mwenna mujje mu Unesco Contractors and Great Finishes tubagamba nti ne bw'osasula akasente akatono ffe tukutambuza mpaka gw'omwoyo gwawe gukubanja kubanga olwedde poloti yo tuba tulina weeri nga tukumanyi tuyinza okuba tetukulaba nko naye ate nga poloti yo tugikola ki tugiraba mu buufu obufe tukuwola n'otambuza projekiti yo mpola mpola nate mpaka wetuuka ku ntiko. Thank you. Engineer Ivan, obubaka obusembayo abalungi abatulaba. In 1 to 2 minutes. Okay. Obubaka bwange obusembayo waliwo ensonga gy'obuuziza Mr. Farouk mbadde njagala kuddamu naye agizeemu. That is good. Tulina site gye tutambuze mu Yenge eyo. Naye ndinayo my brother, he's a doctor. Yazze ne doctor munne ku site. Nambuuza naye ennyumba eyo subira eri mu ssente meka? Ne mugamba ennyumba eyo giraba eri mu bukadde 85. Yangambe we mbambalira ne mugamba so far wetuuse ne mugamba eri mu bukadde 85 nakwata ku mutwe nagamba tujja kuzimba ne mugamba nedda tujja kuzimba you are a professional doctor ojja kutambuza mpola mpola ne muganda wange namugamba nedda kati ffe bamufuna mpola ffe tetugenda kuzimba lumu wofunayo milioni zo 10 milioni 7 kwa materi abana bakole. In fact I was impressed with my brother Tumbu Weekly. Big up to you. Yensonga neba nti yanyonyodde munne bulungi nga we bali mu field nze ate nesta nyonyola bingi so nekirala mikwano gyaffe mukulu Ibranga wabakubiriza sente tojiwa mama sente tojiwa muganda wakirizeterekere kwa account yo gitaka waba yagalako musindikireyo busindikize ndi kozese ezo naye tomwa sente yo musumanya kukolera ekintu kuba toyina ogenda toyina togenda babbi kwesige Unesco wakiri fe Unesco tuli legalized tuina we tusangibwa ate tuina fields nyingi ze tukolamu oswana okubuza ku bano noga ne Unesco abakola batya basobola okuwaayo obujulizi ne bagamba these are great people, these are formal people. Thank you. Njagala kwebaza aba Unesco njagala kwebaza abantu abazze nga mu trusting aba Unesco ne babakolera zi biodigesters ne babazimbira amasomero ne bazimbidde apartments ne bazimbidde ez'okusulamu n'ez'abapangisa ezisookerwako. Thank you so much. Then to the girls and boys abali mu kuba ekyeyo ebiwarabu oba mu kyombo kya buwarabu mbakubira omulanga sente zino bwe muzikola muzeetere ku akaunti zammwe muzeeterekere. Bw'oliba olidde sente zo togenda kumenyeka nnyo mutima nga gwe bazibbyeko. Nkiddamu either gwe zeeriire because gwe wazeekolera than okuziteresa omuntu. Towa maama wo sente, towa taata wo sente, towa mukyala wo sente, towa muganda wo sente, towa kojjaawo. Bano babi nnyo 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 bajja kubabba ate babasuula eddalu. Kyakubiri ku kyo kamu gwe muganda eyalinda biwere teyatuuka waka. Mukwate sente abali mu construction mu trusting eba Unesco. Abaagala ebyobulimi era munoonye ab'ebyobulimi. Abaagala ebyokuzaala munoonye eby'abokuzaala. Kwegamba muteekeyo sente zammwe mwekulaakulanye. Mukwatagane nabo bajja kutandika okuzimbira omuntu okuviira ku ddala ku room emu, one room. Provided igowulira nga gyoyagala paka kukiddako. Ibrahim Kasagemanya gantulwa Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kuba nga tusukkawo nakko lwaleero nebaza Unesco Contractors and Great Finishers basangibwa ku Makanga building awo Nalukolongo omwaliro ogwokubiri. Njagala otusomere ku namba y'essimu ne Facebook page eyo tulabe 0705 558 070 558 ne 0705 83 73 43.
enamba ezo ogenda tusanga zonna ziri ku WhatsApp so otusange ne ku Facebook page yaffe Junisco Contractors and Great Finishes ogendeko ne ku YouTube yaffe www.juniscocontractors.com era obeere nga otusange eyo ensonga esobole okubeera nga eyongera okutambula Junisco Contractors and Great Finishes. Thank you so much. Njala kubaza aba Sun Cargo Shipping Company, njala kubaza aba Roast Coffee Academy, njala kubaza Dynafarm, nebaze ne Almeridian Ventures Limited abatwala abantu ku Kyekata. Thank you so much for powering our programs. Then special thanks goes to Junisco Contractors and Great Finishers. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mubere bulungi, mweraba tukwatagana n'omulundi oguddako. Big shout out to Idris, Daniel, Keith, Anthony. Omukama Katonda abankumire baganda bange. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.